abalya ssente z'abantu muyigire ku muvubuka ono ekyamutuuseeko n'ekyamutuukako. Final amaze n'apondoka n'agonda. Amaze n'apondoka ng'obulumi bumususseeko takyasobola kigumiikiriza. N'asitula famire ye bagende wa Kadaama bamwetondere abasonyiwe, omuvubuka bamuggyeko ebirogo bye bamuteekako bamuvumule. Omuvubuka ono mbu yalya ssente za Kadaama miliyoni 6. Kadaama ze ssente z'agamba ze yalya miliyoni 6. Era Kadaama ono yagamba tayagala kuwulira muntu yenna amwetondera nga tebalese ssente ze mu ngalo. Kyaddaaki bamaze ne bakwata ssente za Kadaama ono ne bazireeta. Era akatambi koolaba kano akasooka nga beesitudde okwabadde omuvubuka yennyini omuloge eyalya ssente za Kadaama, muganda w'omuvubuka oyo ayambadde red gattako ne kojja w'omuvubuka oyo omuloge. Ekibaasa kyolaba omusajja kyakutte kojja kye kirimu ssente za Kadaama miliyoni 6. Era basisinkanye Kadaama ono mu kifo we yabagambye bamusisinkane ne bamukwasa akavangatake omwana waabwe ke yalya n'akabalamu nga kawera. Era omuvubuka ono n'afukamira ku maviivi ge ne yeetondera Kadaama amusonyiwe. Era Kadaama n'agamba amusonyiye era agenda kugenda ew'omulogo gye yagenda ne bamuloga bamutereeze. Era Kadaama akutte ssente ze bulungi nnyo n'atambula n'abaviira n'abaleka mu kifo ekyo. Ekizzeeko Kadaama kwe kugenda ew'omusawo omuganda gye yalogera omuvubuka ono bamuvumule. Era n'amusaba abatereeze omuvubuka kuba ssente azisasudde. Vidiyo girabe kuba mpanvu, girabe nga we bitambudde byonna mwebiri mu vidiyo eno. Girabe mpaka woogimalayo. Vidiyo nkusaba ogimpereka like vidiyo yiyo. Afaani bange abanimira amatinikezi endongoye, kinsaba saba vidiyo eno mugitambuze etuuke ku Alice nsaba era nsabira ddala onsonyiwe. Nyinza okuba nga kyenakola nalimu obaka buvubuka nga nsumbuwa, ate sandyagadde mbeeremu eno mbeera Alice. Oli muntu era ozaala, kimanyi naawe olaba embeera ku budde buno gye ndimu. Kyensaba ddemako obuntu Alice, nsaba kyonna kyoyagala yakikola naye nga nteredde asiriwe nti Alice sikyasobola beera mbannange, sikyasobola tambula n'abataanu bange, sikyasobola nakukuba bivulu. Kati bulowooza ngenda lyawa Alice? Nsaba vidiyo eno ebikutuuseeko nyamba, kyensaba. Banaye nkoye abantu abajja mu inbox yange abankubira amasimu aboogera ku bintu ebikwatagana n'omuyimbi Martin Keys. Nze mbikoye sente muddamu kuŋŋa bintu bya Martin Keys. Njagala ssente zange. Temumanyi bulumi we nali mu Saudi, temubumanyi. Butereevu ngerayo mutulaba tuli mugenda ku miitinga mwana muwala Alice. Tugenda miitinga mwana muwala Alice tumuwe ssente ze tumanye enti ebintu abimale bigwe, muganda waffe amuwonye. Ndowooza huyo nga mundaba ndi naye, muganda waffe naye tuli naye, manager yange kojja wange naye kwali, ne bbaasa ya Alice yiyo weeri kuba Alice yatugambye yatusedda mu kifo. Tumaze okwogeramu naye atugambye yatusedda mu kifo, kati uno tuli mugendayo tumusisinkane tumusange tumanye nti ekyo kiwedde kivuddewo. Kuba kati endabanga ebintu ebigenda mu maaso muganda waffe buli we twatambudde byaganye nga mu buli ngeri tulina kuwa omukazi ssente ze atereze muganda waffe. Okategedde kati yensonga lwaki leero tusazeewo tutambule kuba yatugambye yatuuseewo dda mu kifo, bambi natulagira akafo ne tusalawo tugende tumiitinge ne kojja wange ne bbaasa ye. Ekirungi nti yiiyo agirina, huyo omulwadde waali nange wendi tutambudde kugenda sisinkana mwana muwala Alice.
ekyomukisa omulungi bwe twazze twamusanzeewo bulungi nnyo ng'atudde nga waali nga yatulinze dda era ndowooza olaba neekojja wange nga mbawaawo mbategekerewo okutuula awo n'omulwadde wange naye mukwatako awo mpola mpola afune waatula nga mwana muwala Alice ekirungi nga waali netugamba leero zino ensonga kazigwe ndowooza mukiraba ekigenda mu maaso ekitambula mwana muwala Alice nga tumaze otutuuka kojja wange nga beeyisiŋŋanya ebigambo naye boogerezaganya kweyo ensonga nga twagala ekole ki eveewo ndowooza munengera nga ndi eri ntudde wendi twagala ebintu bikole ki biggwe lumu kojja n'ayogera awo ne boogera nga bye balina okwogera n'Alice n'abaako ne byeyazzeemu n'abaako ne byakkiriza endagaano ze twakoze awo nti muganda waffe sente ze tuzikuwa n'alina obuwona alina otereera byonna ngera emulaba ebitambula ebigenda mu maaso bye byabadde eyo bye twabaddeeyo nga tugenze omusisinkana sente ze tuzimukwase bulambalamba obukadde bwe yagamba bukadde bwali bukadde 6 kojja yagambye obukadde 6 kintu kitono nnyo asobola okubumuwa sente ntono nnyo ezo muganda waffe kasitaba nga asobola oterera sikini ye neddawo nga bwe yali kyetuliko kyetwagala era bwatyo kojja yakwatiddewo mu baasa etuleese n'agamba tewali budde bwakwonoona ekituleese kye tulina ogenderako ekituleese kye tulina otambulirako kati ekyaze wano kya sente zo size zino nnyaba Alice Alice nti zeezo sooka obaleebalemuuko tulabe ziri sente nga mmeka n'abalabalamu Alice n'agamba endazi zino zikyalimu tewagala bukadde 6 nti bukadde 6 si bwebwo nti bwebwo Alice n'azikwata era Alice yawulidde essanyu kuba abadde takisuubira nti sobola okujja omuwa sente okategedde ate takisuubira ne tumusangawo era n'abeerawo n'abalabalamu kulaba zinemeka ng'ate kojja kyaleeta sente kojja yazze ne sente kye bayita sente n'obukadde 6 Alice bwe yabadde ayombera nga ndaba temuli makulu kojja ku sente ze yazze nazo okumiitinga mwana muwala Alice Kadaama eyaloga Martin Keys ndowooza omulaba Alice ng'azibala bambi muganda wange Martin Keys yayimukiddewo agende yeebaze kojja n'afukamira wansi n'amugamba neyanzizza nnyo mukama akuddize kojja koya teweebaza nze genda weebaze mwana muwala Alice akusonyiwe gwolina okwegerera akusonyiwe kuba kino kintu nze njagadde kiveewo oteerera oddemu okuba endongoyo bulungi oddemu abantu balabe feesi yo bulungi Martin Keys era twabaddewo awo nga Alice alaga musanyufu n'okusanyuka asanyuse olw'okuba nti sente ze zimuddizibwa zirina kati naye naffe ne tumukuutira ne tumugamba nti wooviira wano genda owa musawo atereze Martin Keys tewabadde kuteesa kulala kwonna era yasitukiddewo ne basaye ng'agirina mu ngalo bw'atyo n'asalawo atambule kubeera yatugambye agenda wa musawo naffe we twasitukidde naye kojja wange Martin Keys tugende ewaka tulinde kiddako Basiti bakadama bange banaye mwebalire ddala mwebale kunwanirira olutalo ye banayo nsaani mwebalire ddala akasente kange finally bakankwasiza naye munaye obwedda nkomyewo nga nkooye ate ntuuse leeti nga bwemanyi jamu y'olwegulo era abantu bangi mbadde muŋŋamba lwaki togenze ne security ebiki bikyogenze weka security ebadde alert mbadde netoleddwa security akasente kaffe bakatuwadde bambi neyanze nnyo neyanze otalo lwe mulwanye bakadama banange era tukyalulwana buli omu gwe babbira sente ze tugenda kulwanira wamu tulabe nga buli omu afuna akasente ke bano abasajja abaagala otubbira sente zaabwe sente zaffe ate nga bwe bateekako n'okutumanyiira embwezo nkitegedde Matenze jja kugamba nzira tumusumulule tumusumulula amangu ago sente yazimpadde wezobadde oyagala kati byalavu mwabivuddeko mwakiteesezaako nedda tugenda sigala nga tuli ba mukwano sigamba nti ngenda muwalana kati biri ebyalavu mubitadde mukiriziganyiza kuwa sente musigale nga naye ng'anaakwagala munabeera b'omukwano mwala wange Alice akalenzi kyokakoze okakabizza kakabya amaziga mbadde nkalaba kati ndowooza nawe omutima gwo gwaweweera kyewansaba kituukiridde anti nagamba nina okulaga abantu bano nti kenakuyita nina okutuukiza kyewakola ki kyewansaba gwe wansaba ekyo kyenakola ki tewali oyagala kati omutima gwo gukoze eki
naye n'abantu bayigire ku gwe era nakola ekintu kino abavubuka bayigire ku gwe ababalya ssente z'abaana abavubuka abayimbi abali mu kujja mu inbox yange baagala mbaze mu kifo kya Keizi wali abalala ate nga nabo era bayimbi nabo bayimbi era bagambe beesibe bbiri amakinga sure ajja amakinga sure nti agenda kutuukiriza ekyo kyonooba omugambi ate anajja akola ebyamati nomuleko naye kati kambuuze abo bajja mu inbox yo ogenda bakkiriza bajje kubanga gwe kenyini oyagala matini esaawa zino zoŋŋamba nti matini yakuwadde ki akuwadde sente zogambye ava katikati kuwa oluzikuwadde n'okola ki ingamba kanzije jangu gambe omusumulule totuusa na waka sigenze waka naye bannange omagala nze mbadde ngamba wadde azikuwadde twasoze tumubolezayo buwiki endala nga nnamba abonerere lwaki omusumuli abanange era avuye kuluma anti akano okaagala oba kano oba kasajja oba kalenzi nange ndaba akantu ke naloze naye sinze nakaloze gwe nze kyontuma kyenkola nze kyoŋŋamba kyenkola ate okumanya akakulya ssente zo eddagala eryange terikwata muntu atalina musango kitegeeza lyakakwata yakola ki yalya ssente zo kati ozekola ki badde nze jjajja kugamba nzira tumusumulule tumusumulula amangu ago anti ssente yazimpadde geza obadde oyagala kati ebyalavu mwabivuddeko omwakiteesezaako nedda tugenda sigala nga tuli bamukwano sigamba nti ngenda muwalana kati biri ebyalavu mubitadde mukiriziganyiza kuwa ssente musigale nga naye ng'anaakwagala munabeera b'omukwano ani abeera mukwano gw'omulogo naye nga gwe gwasinga ye era bwesiri gwasinga nze sirina buzibu nze nakugamba kyoŋŋamba kyenkola ki noŋŋamba mukola ekyo nti bwena abalesa ssente ng'okimbuuza nti jjajja bwena abalesa ssente onoomusonyiwa nze sirina buzibu nze mba musonyiwa mpozi nga gwaŋŋambye nti nedda muleke naye ate bw'aba alesa ssente omuntu omusonyiwa okukuba mutima mubi n'abantu bakusalira omusa